Abutereva bali ku Blaze Media tubabuuzaako mwasuze mutya luno lunaku olusembayo nga tuli Masaka era lunaku lwayo saa zigenda beera 8 Honorable Segirinya Muhammad agenda kubaziikibwa naye embeera nga mwabiwulidde ebaddewo ekiro ey'okubeera nti waliwo embeera Parliament eyagala Honorable oba bamuteeketeekera omukolo obanga we baguteeseteese ku kisaawe Manga wali naye ate abanoopu oba bafuutu soldiers bo bagamba nti ffe tumwagala wano ewaka waba akolebwako emikolo kati okusika omugwa kwe kuli awo era tetumanyi agenda kukkirira wansi eno ewanabeera omukolo oba gugenda beera wano waka yembeera eriwo kyetulindiridde era embeera ya kisooto simanyi singa omugwa gweyongera okusikibwa osukkako wano atugenda aba tukomawo ne updates buli kyonna kyonna ekigenda okuba nga kifa bwaneeno mu kuziika paka okuziika nga kuwedde tugenda kuba tukibawa butereevu police oba Uganda police ekola ogwayo songa ate ne bafuuti soja nabo nga balaba nabo bali ku mulimo nabo balaga nti nabo bali ku security eyaabwe nenga bwe nkugambye nti enteekateeka Parliament erina enteekateeka ze yakoze sayidi eri ku kisaawe okubanga Honorable akolebwako omukolo nga Honorable banga omukungu wa government nga bwe kirina okuba mu mbeera entuufu yennyini songa ate bafuuti soja nabo bagamba ffe ayina kubeera wano ewaka kati embeera yeeyo eyinza okubeera nga yeralika singa omusana tegugeza ne gwaka oyinza olaba abantu bwe baseerera nga bagwa nga ate n'omuguwa bwe bagusika onagusika aguze eno onagusika aguze eri sigalako tugenda beera nga tukuwa ebisingako butereevu wane Masaka Kaddugala Masaka okubasanjaga bonna abamazeewo bamutaayiriza mu kafukaali katono nnyo bagala okumutta n'agamba mulindeeko n'abagamba inni amantu birabbikum fasma'un eyo aya eri mu kitabo kino ekya Qur'an omusajja Ssaabasiraamu abamazeewo bula bamutaayiriza bagala kumutta n'abagamba mulindeeko bantu inni amantu birabbikum fasma'un tinzikiriza mu Katonda wammwe wawaggulu era mumpulirize Segirinya ono yakkiriza mu Katonda era Katonda omusajja w'Abasiraamu amala ne bamutta naye wennyini Katonda n'amulalikako ejjana inni amantu birabbikum fasma'una kiila dukhulil janna Katonda yamuwandikako ejjana lwakikola ekyo kubeera nga asazeewo okubeera nga adda obusiraamu Segirinya yakkiriza obusiraamu era afudde musiraamu kitukakatako wakati mu byonna bye twagala okukola ntegeezebbwako waliwo abateeseteese okwefujjo bangi muli eyo ntegeezebbwako waliwo abazze wano okuba abantu emiggo naye mbasaba mutya Allah subhanahu wa ta'ala mutya omutonzi wammwe muleme kutya muntu yenna abatumye kujja kuba baanadamu mbasaba nesekusaba yenna tugumiikirize embeera eriwo yonna eriwo mukana akaseera tuweeyo tuwerekere Segirinya mu kitiibwa kimusaanidde wano kuba kyayagala nga bembategeezeza tayagala bitiibwa kaakati ebitiibwa twalimuwadde mu Parliament yazze ne tumukungobagira mu bitiibwa eby'amaanyi kiyetaaga mukana akaseera kubeera nga tumusabira edduwa insha Allah tugumiikirize basiraamu baddu ba Allah tugumiikirize tusabire muganda waffe Segirinya tugenda kubeera nga tugenda mu maaso n'okusoma Qur'an eno tugenda kuzzaako suratul Waqi'a insha Allah nga tulinda baimaamu bajja bali mu kkubo insha Allah jazakumullahu khairan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض متكاملين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكس